Abakugumbya obulamu baagala gavumenti eteekewo ebifo eby'enjawulo nga birimu obujjanjabi bwonna obwetaagisa okuyamba abavubuka okwettanira enkola eziyinza okubayambako mu by'obulamu bwabwe. Twogeddeko ne Bridget Jjuuko Ndagaano okuva mu Naggulu Teenage Center n'ategeeza nti ebifo nga bino bisaana biteekebwe mu malwaliro naddala agasinga okwettanirwa abavubuka, ng'omuvubuka kimwanguyira okufunawo buli ekyetaagisa mu kuuma obulamu gamba ng'obupiira ssaako eddagala eryeyambisibwa mu kwetangira akawuka aka mukenenya erimanyiddwa nga PrEP nga mu kiseera kino ligenda mu maaso n'okukozesebwa. Bridget Jjuuko bino abibuulidde bannamawulire babadde asisinkanye wano mu Kampala okwongera okunnyikiza enkola eno emanyiddwa nga PrEP nabo bagisomesa abantu. Omwaka guno weguggweerako tugenda kubeera ne amalwaliro 9 nga galina obusobozi obw'okugaba PrEP bw'abantu. Era tugamba nti gano amalwaliro 9 bwe tuyimiridde wano gayinza obutatuyamba singa tetuba tetwogedde ku nsonga za PrEP nti buli omu asobole okubeera ng'amanyi PrEP mujjawa, PrEP kye ki era PrEP mukozesa ntya. Kyetugamba nti ku ssaawa eno twagala gavumenti oba minisitule yaffe eveeyo eteekewo empenda nti omuntu yenna singa aba ayagala kukozesa PrEP. Bridget Jjuuko Ndagaano ategeezezza nti mu kiseera kino enkola eno bali mu kugitambuza mu malwaliro ga Uganda agawera ddala 9 era nga batunuulidde abavubuka abali wakati w'emyaka 15 okutuuka ku myaka 24. Okwogera ku PrEP oba omuntu singa aba ayagala PrEP information eyo agijjawa. Kyetwagala okulaba nti nga bwe tukushinga okulaba nti tufuna sites mpitirivu twasobola ku sites 7 ne tugenda ku 17 kati tugenda ku 9 nti progress tugikola avubuka naye nabo kijja kukola ki kubanguyira okufuna information about PrEP n'okusobola okufuna PrEP singa abamwetaaga. Abakugumbya obulamu bagamba nti enteekateeka eno singa eba eyongedde okutambuzibwa mu masomero ne mu bifo omubeera abavubuka kijja kuyamba nnyo okukendeeza ku nsaasaana y'akawuka aka mukenenya. Alipoota eziraga nti bannayuganda abawera ddala emitwalo 3 be bakwatibwa mukenenya nti enkola eno etunuuliddwa nnyo okulaba ng'omuwendo guno gukendeera era gumalibwawo singa enkola eno eba etambuziddwa mu bbanga lya mwaka gumu. Kye kimu singa abavubuka bamanya nti bwe baba bali emmere balina okulya emmere ebika byonna ne babanga bwe bakula balina amaanyi ne batafuna ndwadde zino ze twogerako oba sukaali oba ne batabeera stressed nnyo ogenda kwesanga nti ebintu byonna bye bakola kubanga balina stress biggwaawo naye oluusi tebabikola kubanga tebabeera na bubaka oba information. Newankubadde nga alipoota ezza kusaasaana kwa mukenenya ziraga nga mukenenya bw'asaasaana ennyo mu bafumbo kyokka omuwendo ogusinga obunene gwekubira mu bavubuka nga bano be bali mu katyabaga ak'okukwatibwa mukenenya mu ggwanga. Eggulu lye lino lisakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 eggulu.